Muli bulungi? Everyone is okay? Hi. Kat incident eyo sigenda giwanvuya nnyo. Ngenda egenda kubeera short and precise. One, I wasn't raped. Yagala ekyo kifuula very clear because video yange abantu abasinga bagikutula mu byomu mu ndowooza egyasobodde. Naye yalina kyetegeeza ng'oggyeko buli omu kye yagifuula. So, one, for the people abali misled by be bawulira kubanga ebiseera ebisinga ate abantu abalina ebikyamu beeboogera ennyo. So, one, I wasn't raped. I've never been raped. Two, ekintu kye nali njogerako kyaliwo omuntu sigenda mu bagamba because ekyo si bwe njagala okikandulinga. Nagenze wa CID, the head of CID, Mr. Magambo, ne twogera ne handinga over omusango ogwo. Bali mu kukola investigations ku muntu oyo. Namukwasiza abantu benyina okukola ki? Omukwasa. So, twakijje mu nsi. Nakikwasiza amateeka. Nali njagala ensi ekimanye so that omuwala yenna ali eyo. Kubanga bino ebintu bibeerawo buli kanaku. Bwe mba mu mmotoka yange sibagamba nti tebankwata ku nsi. Ndi muntu, ndi muyimbi. Bwe mba nnyimba ku stage, pita abawagizi bange oluusi ku stage. Bwe nfiiringira safe, ne bajja ne tuzina, abakuba ebifaananyi ne babikuba. Of course bankwatako, but bakutteko batya. Siri mwana muto, nina emyaka 32. Okuva ku myaka 14 ndi mu eno industry. Manya abantu ababi, ndabye abantu ababi, bad men, good men. As a young girl who has grown up in this industry, sina kye sinnalaba. So bwe nzija nze omuntu atayogera kubanga sitera nenyimuka ne nkola video ku kintu ekikwatagana ku sexual in any way, temuyinza kubanga nkijje mu bbanga kiba kirina ku kyavudde. Nze waliwo ebintu nga nze ebinkwatako ennyo nga nyina ensonga zange lwaki binkwatako. Omukyala nkwatako nnyo because nange ndi mukyala manyi bye tuyitamu ku mirimu, manyi bye tuyitamu work of place, manyi bye tuyitamu gye tuba tufumbiddwa, manyi bye tuyitamu bantu baffe ng'abakyala. So ate manyi nti ate tutya nnyo okwogera. Kyova olaba we nayogera kyali kive nnyo. Mwenna ne mukifuulafula kimwayagala okukola ki? Ekyo kyennyini kitiisa omulala okukola ki? Okuvaayo. Kikyamu kye mukola. Kati ekintu ekyantuukako nali mu mmotoka yange kankibannyonnyole mu kamwa kange so that mulekerawo kugattagatta ki ebintu. Nali mu mmotoka nga nze kuyimbira muntu mu lujjalo nga we mbagambye bita bafanzi bange ne bankwatako ne tuyimba but appropriately. Kati bwe ngenda okuyimba nze sigala mu mmotoka, nze nyambala wabula eddakiika nga 15 okugenda ku stage. Mbeera n'engoye munda. Nze nkola kuva ku Monday paka ku Monday, day in day out, misana na kiro. So wenfuna mu time ya wakati wa shows nga neebakamu mu mmotoka. So nali neebase nga mmotoka mulimu makeup artist wange Kamara, mulimu n'Amara PA wange. Diriisa nga avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okuyimbira. It was a private party ya muntu waka nga alina abantu be yayita. So omuntu oyo ajja ne security y'emabega ng'emuwerekedde zisaamulaba neebase. So mpulira oluggi lwange lweggulawo omulundi ki gumu. Nyimuka mulaba nga ate muwe ekitiibwa. So mubuuza omulundi gumu lwaki ogguddeyo mu mmotoka yange nga tukunkonye because n'emmotoka ya mukyala bonsanga nga ndi bwereere. Ebyaddako awo n'abeera inappropriate. Omanyi ekintu rape mwe mwakitutte wala naye rape erina weetandikira. Tetandikira si buli omuntu atandikira na kubaka muntu. No. Bitandikira kweyo nkwatirira etalina kubeerawo. Inappropriate touches. Okitegeera n'oleeta omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto tolina kunkwatako. Lwaki oli mu mmotoka yange? Nyina kukusanga wooli nnyimbire wooli. Bw'oyagala ojje tuzinemu kubanga tyawunziza okukola omulimu gwange. Mu mmotoka ndi mu time yange ng'omuntu ey'eddembe. Era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebali. Kye bakola bataapinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali. Twagala kubuuza ku ki? Ku shiba. Abantu ba ttiimu bakimanyi nze oluusi mbeera mu mmotoka yange neebase. Wiigi yange teriiko ndi mu mmotoka. So gw'ojja buzi oggulawo. Lwaki oggulawo?
mu mmotoka y'omukyala and then bwe nkugamba tomala gaggulawo n'olaba attitude yange lwaki teweeyongerayo ate gwe n'osigala ng'okola ki okyajja ng'okyabeera inappropriate so nze ate ebyo ebintu binkuwulirako ddala waya ze nona n'abafanzi bange buli kiseera bali inappropriate kunkwatakwatako obutalina kunkwatako nyambadde akantu kange kakomawa kiryoke sikugambe jangu okole ki onkwateko no gwendekanga bw'okola ki bw'ondaba omukyala yenna omubiri gwe kiri gyali okugukozesa yekyakola ki mubiri gwe naye gwe agutunuulira si gugwo gwe kikulu mu mutwe kikyo kicontrolling kubanga toli nsolo tetuli nsolo tetuli nkoko mbu olaba enkoko ng'ogirippira tuli bantu so kyenayogerera is kujjukiza abasajja nti tuli bantu abaana b'abendi abakazi bantu if you can do that to means omuntu buli omu gwamanyi nti sobola okwogera tojja kummanyiira otyo naye nojja n'okikola ki nagamba abaana bameka abatuddeyo abawala abakyala be bali mu kukola bino ebintu ebyekisiru nze n'ensonga enkuulako nnyo waya kukozi ngimanyi nnyo abakyala bajja ne boogera nange manye ebibeerawo ensonga lwaki nafuluma nkyogereko ozze okumbuuzaako lwaki ojja n'omusirikale okirabye nnyina obusungu lwaki totambula n'okola ki n'ogenda so waba kubanga mu mmotoka eyo kyannuma era kyendowoozaako everyday tuba kubanga tuli wantu tewali bantu mu mmotoka temuli bantu wandikoze eki ekyo kyenayogerera abasajja balekerawo okulaba abakazi ng'enkoko tetuli nkoko tuli bantu temugobanga abagoba enkoko fe tuli bantu tulina olulimi lwe tusobola okwogera jangu nkwane nkugaane oba nkukkirize so I wasn't raped but inappropriate touches ze ziriidinga kuki rape so ekyo mbadde njagala nti clearing then abantu mwembibe bonna be mbadde mumwogerako mu mawulire si beebo omuntu omutuufu namututte ne mukwasa head of CID nabaddeyo jjo nali wakugendayo I think last weekend ne nali mu east nga nkola nesisobola so nagenzeeyo buli kimu ne tukyandulinga then abalala mmwe abadda ku social media ne musekera ebintu nga assaults ne mubifunamu mmwe ng'eyo time gye mufunye mbu okukuba amayinja noono ye yafunyeyo ekimuluma katumalirize ddala abannayuganda ze mbaagala nnyo because ndi munnayuganda siina wakulaga singa nnayinawo nandigenzi because oluusi musukka you cause a lot of depression mwenensi ate nga teteri caused by strangers by our own leero waliwo promoter atukubidde management yange ng'ayogerera ku ekyo ekintu kyekimu tulina omuntu eyatubooking edda twamaliriza contract munnayuganda naye ate ono promoter mu Nigeria bakolaganye bonna bakoze shows zaabwe zikoze ki omusajja yasasula buli kimu mu Nigeria kati last minute kubanga buli kimu kiwedde namugamba naye kati kiba omanyi sigenda muwa ziri ssente kati kyawedde dda engeri gyenzija ngenda muwa ziri endala omusajja agambye lwaki abannayuganda temweyagala namugamba lwaki muli disrespectful ng'abanigeria nga te mu Nigeria yayogera ng'abanigeria bo mubawa ssente zonna ze baba basabye yes of course they are bigger you can say that naye nabo baatandikira wa banaye baatandikira mutandikire mu kuwa abantu bammwe bannayuganda tandika okukolaganako so tutandikire ku ekyo promoter munnayuganda naye ono Nigeria yamugamba come on respecting omuyimbi ava mu nsi yo ye ekimuluma ali mu kugamba naye ono munnayuganda munno lwaki atoyagala muyisa mu maaso shouldn't you be lifting me up kyekintwala gyendaga kati njagala mukirowoozeeko let's assume I was raped nenkeera ku makya nenzija neŋŋamba kamunange abannayuganda bannange si bwe kiri
nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya ebyamasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software ena gwe weetaaze weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tekino, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temuseo Room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 12 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu